waliwo omulala nga ye buli batuuka mwezi gumu nga babuukamu naye kati gwe Allah n'akuwa omukyala ate waliwo oli n'atuuka n'abeera nti afunye olubuto aye n'atandika kubeera nti embeera zikyuka ayagala kubeera mu toilet ayagala kubeera wa naye gwe Allah okubanga akuwadde omukyala n'atakusumbuwa n'omulabirira ng'ali lubuto wallahi si kyangu kaseera ku process eyo yokka yokka olaba nga omwana yakagwamu ebizibu emuyitamu bingi waliwo abatafuna baana ng'abaga nti alina obugundi munda bugu mulingi munda omwana agenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyinaffe baganda baffe abali emitala w'amayanja abali UK abali London abali Saudi Arabia nammwe baneeno nzaalo abaana nzaalo ya wano abali mu kibuga eky'Embale abali e Kampala mulimu muganda waffe ali Hoima webale mukulu buyondo webale kubeera nti obuntu bwaffe obulaba n'obushe kati buli webaza Allah Allah akulonderayo ekirungi ekirala n'akikuwa ate n'akikuteeramu muki omukisa n'olw'ensonga eyo buli agayalirira aqiika ayina ebizibu bingi ekisooka omwana we yennyini amuleetedde ebizibu yenga ye ekyokubiri agaanye okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kubeera nga yali badde amwongera tagenda kumwongera kyayagala tuba waliwo omusajja omu ku mulembe gwa Nabbi Musa bajja babiri wa Nabbi Musa omu n'agamba Nabbi Musa nsaba ngendirako wa Allah mugambe nti ankendeezeeko obugagga gagga bungi omulala n'agamba ngambira Allah annyongere ku ki obwavu bunzita Allah subhanahu wa ta'ala agamba Musa ngambira omugagga alekeraawo kunneebaza waba ayagala nkendeezeeko alekeraawo kunneebaza bimaana nti buli wanneebaza nyongera bwongezi buli omuntu yenna yeebaza bamwongera buli asiima bakola batya bamwongera kale ate ngambira omwavu anneebaza bwe yajja omugagga yalina obuntu bwe yali agira ali kwebaza Allah baga nti yali akutta obuyinja ng'ali mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi Musa n'amugaa nti Allah ng'ayerekera okumwebaza yakwata bukwasi mayinja nakuba wansi naga nyinza nti okuleka okwebaza Allah amayinja ago gennyini Allah n'amwongera ne gafuuka gold. Allahu akbar. Tegedde ekyo ekigambo kikyokka nyinza nti okulekera okwebaza bulumi n'okwagala Allah byampadde nga n'okumwebaza ate omwavu n'omugaa nti weebaze Allah n'agaa kati ggwe Nabbi Musa mu kulaba okuko neebaza eki kakikennina bw'olaba kakikenninamu yalina akasuuka kakuta Allah aleeta empewo n'akamuggyako Allah amulage nti n'ako akasuuka kalina omugaso kati kankakuggyeko otegeere nti wawone ki n'amaaso gennyini g'oyina waliwo aganoonya takola ki tagalaba ebanga nti mu India wawo omusajja mugagga naye yagamba talaba yagamba nti alinziriza amaaso gange gano nentandika okulaba ndabe ku maama wange yanzaala ngenda kumuwa obugagga bwange bwonna naye abantu balemereddwa kubanga Allah yakisobola kale waliwo anoonya amaaso oyinza okulaba nti Allah takuwadde emmotoka naye ng'alina gwagiwadde akaaba buli kaseera ayiwako kati buli agaana okwebaza Allah akuwadde omwana kubanga si byangu kufuna omwana tugambye process mpanvu sooka otule embaga osooka okole ki ogende unoonya omwana talabika oyinza obutamulaba naye kati waba amukuwadde n'ogaana okumwebaza ye kyakola akubonereza saba Allah tusaasire akaseera ki wagambye nti tetulina okusaliramu akaseera ki ketusaliramu akiika abamanyi baayogera ebigambo biri bisatu abasooka bagamba nti akaseera akalungi naku olw'omusanvu ng'omwana azaaliddwa omwana kigeze leero lwakumeka lwakubiri kati obala paka ku lwokubiri kati omwana awo tumusalira aqiika ate ne tumusalako n'enviiri abantu abasinga bakola ensobi okulekako enviiri omwana zazaaliddwa nazo si shiriki eyo seeka si shiriki kuba Nabbi waatu yatugamba
omwana mugyeeko ki enviiri ezisooka ku lwaki omwana ajja n'obukyafu kituufu kati buno obukyafu tuva abaana abasinga osanga abaana abato balwala nnyo emitwe ku lwaki buli obukyafu mwagana okusalawo okubunaazaawo kitegedde kati enviiri zino tulina okuzisalako naye ate we tuba tuzisalako tetusala bimemeya kubanga obusiraamu bwagaana naha rasul sallallahu alaihi wasallam anil khazai nabbi yagaana okusala ebigooli era abamanyi bagaa nti ebigooli birimu type nnya waliwo okusala wakati wano n'oleka eno waliwo okuba nga ozisaze naye n'oteekamu ebirayini waliwo okuba nti omuntu ate wano atese wakati enviiri wano asazeewo ate wano akola ki n'atasala enviiri z'omusiraamu mulaba bahaaji nga bavudde e Makka zenviiri omusiraamu zalina okusala level emu nawe kennyini singa osala ebintu bino n'otambula awo bakuyitani muyaalo utalina magezi kati mulimu ebintu ffe kennyini nga ffe twebonereza abakwesiga baba batono bwe kennyini ekitegedde toyinza kulaba muntu ategeera n'asala bintu ebyo ekitegedde twalina wano omu ku bakulembeze baffe kati aliwo wamaanyi neri asiba enviiri naye kati akyazisiba lwaki anti kati abategeevu tabikola biri eri kubanga kati yayingira mu bintu byabaki byabategeevu tebisaanidde ekitegeeza abantu baali badde bayigira okwo bino ebintu si byabaki ekitegeeza abikoze si mutegeevu ekitegeera kubanga kati ogenda kukiikirira abantu bangi bakula mu kitiibwa kirala toyinza ate kuteekako enviiri osibe enviiri osale ebigooli kati omwana tumusala enviiri naye ng'ekisinga ku lunaku zimalako lunaku olw'omusanvu tumusalira aqiika ne tumutuuma erinnya amannya nabbi ge yatugaaga abannabbi naye leero tebakyagaagala naye nga galimu baraka lero batuma abaana ebinnya naye nga tebitegeereka ekitegedde yusufu manya gabaze yusufu nabbi ibrahim nabbi oba oyagala omwana ono atambule mu lulyo olwo kitegedde nojja kutuuma omwana erinnya mutuju linnya limulondoole kulazikulabe naku njereera katutuume abaana ku lunaku olw'omusanvu otusalira netutuuma omwana oyo erinnya netumusalako enviiri olubanga olw'omusanvu lugaanye yisaawo wiiki ziwere ennaku 14 olw'14 osale bwe ligibanga kigaanye 20 osale kati awo bwe kigaana obusiraamu bukugamba wonna woofunidde eziri mu sunna ezisooka 7 14 20 kasita ezo zigwaho tugamba nti abiganye kati eyo ye sunna entuufu oba oli ku sunna yennyini ey'omubaka ofunira ddala empeera yennyini entuufu naye bwe kiba kiganye osobola okubeera nti kati osala bonna woba ofunidde obuki akuba abamanyi abamu baga nti woba ate okuze ate tebakusalira naye abamu baga nti bakusalira osobola okwesalira yes hadithi weeri naye abamanyi abamu bagamba nti erimu obuki nti nabbi yeesalira hadithi ya Anas ga nti nabbi yeesalira ye kennyini mulimu abagigamba nti ntuufu bagenda nayo kakiri gy'oli olaba nti ekkolera nga naawe tebakusalira salire weesalire naye woba olaba nti kubanga kati muzeeyi we alina okukusalira nga yebaza kati gwewebaza ati nebaza taata okuzaala tweyazege mukadde waffe mmanyi naffe ali mutulaba era akyatugoberera omulundi omulala bwe tunaddira era ndowooza bwe tunatandikira inshallah wakyaliyo ebingi bye tuyinza okubeera nti togezeganyako naye twagala tubeere nti tulwawo twagala tubeere nti tubaleka mweyongere n'obunyumiro bwaffe obuddako seka tusiibule tuveewo wano banaye tusiima nnyo Qibla kubeera nti abantu mubasomesa obusiraamu bwabwe era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu ekisinga okuba ekirungi era tubabaza okuba nga mutukyaza tujja ntusomesa ku basiraamu tusaba mwenna abatulaba bannange Qibla
tuli ku lutalo lwa kugula biki byuma kamera munnange oba ogiguze yonna abantu balina sente miliyoni 8 sente ntono nnyo omuntu ali mu kuvuga emmoloka ya bukadde 5 ennyumba gy'osula mu kadde bimeka kale tubasaba insha allah muveeyo sobole okuba nga musapootinga barakallahu fikum wajazakumullahu khayr. tweyanzege abadde mukadde waffe Shk Ismail Mutebi wenaddira tujja kudda ne profile ye yani atandika ddi okusoma eddiini bwawe yatandika okubeera nti asoma khutuba experience yali etya yatuyana teyatuyana byonna tujja kubeera nti tubimanya temuvaako musibe bulungi mweraba. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic